Kafeero ndabikira naye yaŋŋamba byonna bye mukola muyiye engeri gye muzaawo omuti gwange. Kitegeeza nga naye kimuluma. Bwe tudda ku sayidi y'obuwangwa, ebiseera ebisinga omuntu kati ojje weegendereze nti omufu asobola okuba nga yafa dda naye n'aloosa ggwe omuntu ojje nti oba n'akuloosa nti awulira empewo ng'entaana oba ebotose waasobolera okukola ekyo kitegeeza aba alina kuwummula buwummuzi mu mirembe. So tewali nsonga ggwe ekuleeta oba omuziikule mpozi ng'oleesa eddagala ddala nga lye basanze era ku kafeero. Kyogamba era mu kumuzaayo bayinza omuzaayo nga tebataddeeko era ddala. Bamaama abamu bakimanyi nti abaana be basiba ku famire ya kafeero si ba kafeero. Eddagala eryo baaliteekawo kusiba muzimu lwakuba nabadde bazze okuziikula kafeero naye kati nabadde tebatudde. Kubanga mulina okuzzaako buli kimu nga bwe kyali. Kiddako era kye twagala naffe okulaba. Omu ku batabani ba kafeero omu alaga obwannannyini bwa buli kimu ekya kafeero. Asinga olugezigezi yatuuka n'okusala omuti gw'omusajja lwaki temuwa abafu kitiibwa. Naye gwe swaza ebyo ebintu bye mukola nga muyisaamu abantu amaaso ffe tulaba bannayuganda bakutaddeko amaaso DNA ejja kudda nga toli omu ku baana ba kafeero oligamba kyensi kati n'ogenda kukiraba omuzimu gugenda kudda. Yes, abalabi baffe abatulaba amannya yenze Kingfisher 256 sobala ku mukutu gwaffe gwa Glosh TV, likinga, subscribinga, sharinga. Wabula bino bye tugenda okwogera ndowooza yaffe naawe osobola otweyungako awo mu comment section noowe endowooza yo nga ggwe. Ensonga zino eza kafeero nze ndaba mululu gwe guli mu kusumbuwa abaana abo. Okiwuliriza? Ate omululu weegenderezanga nnyo bw'ozaalanga abaana ng'abo asinga okijjanya banne oyo manya taba mutuufu, ogwo gwe guba omuyaayu. Okategedde? Ate omwana oyo mukeberanga nnyo ng'okyali mulamu wabonyaabonyereza banne ng'okyaliwo kati olwo bw'olivaawo. Oba onfuna kyengezaako okugamba tekiriiyo. Kunze ndaba nga tekirina makulu ekyokuziikula omugenzi. Kaakati kyogamba baaweddeyo bwe bagyeko omusaayi tebaaweddeyo. Oli omusajja yali star. Oyo yali star yali alina okugenda ng'azaala buli wamu. Kati gwe manya buli we baamuyitanga okuyimba abasajja baagendanga ku bizinga okuba endongo ng'asobola omala omwezi mulamba. Gw'ogamba yabeerangawo atya? Mu bufunze omusajja bamuleke awummule mirembe. Omusajja bamwesonyiwe yeebake. Toyina na ngeri gy'ogamba muntu mbu baleese n'ono kale baleese n'abalala. Tosobola kuziikula muntu omanyi kye bayita omufu. Omufu olina kumwesonyiwa n'awummula. Ebisigadde olina bibuuza maama wo. Kale bwe tudda ku sayidi y'obuwangwa ebiseera ebisinga omuntu kati ojje weegendereze nti omufu asobola okuba nga yafa dda naye n'aloosa ggwe omuntu ojje nti oba n'akuloosa nti awulira empewo ng'entaana oba ebotose waasobolera okukola ekyo kitegeeza aba alina kuwummula buwummuzi mu mirembe. Okitegeeza? So tewali nsonga ggwe ekuleeta oba omuziikule mpozi ng'oli musezi, mpozi ng'oleesa eddagala ddala nga lye basanze era ku kafeero. Kyogamba era mu kumuzaayo bayinza omuzaayo nga tebataddeeko era ddala. Eddagala ebiseera ebisinga liva mu bamaama. Okitegeeza? Bamaama abamu bakimanyi nti abaana be basiba ku famire ya kafeero si ba kafeero. Ate era nga bakkiriza nti kafeero yali musajja muganda we waawo yali musajja mukatuliki omukkiriza.
era yali asobola okuyita mu ngeri yonna yonna najja n'abagamba oyo n'oyo sinze mbazaala okisegere naye baakwata eddagala ne basiba omuzimu eddagala eyo baaliteekawo kusiba muzimu Kafeero yali musajja muganda tebakulimba olaba baagenze babadde just mu kumuziikula enjuki ne zijja ennyingi laba ono obuwangwa wano mu Buganda kintu kyanjawulo nnyo ebya Kaisaali oyo agomaanyi ga bwa buwangwa bwaffe agomaanyi lwakuba nabadde bazze okuziikula Kafeero naye kati nabadde tebatudde enjuki zamaze ne zeemansula zokka ne zigenda era omusajja ne bamuggyayo nga sappuleyo weeri nga bwe baagimuziika nayo n'amagumba ge kati muli mu kubonyaabonya omufu eyaffe edda bwe mumuggyako amagumba ate jjukira omuntu oyo bw'omuziikula olina okumuddamu okumuziika bamuziikula nga bukya era bwe muba bakumuddamu muziika mulina muziika kiro kubanga bukya kati kitegeeza oba tokoze ekyo mu buwangwa omuzimu gw'omuntu oyo oba oziise byasigalira bye wabula omuzimu guba gusigadde ku nsi ate oba tosobola kugufuga guba kugenda kubonyaabonya buli omu kati gw'omanyi otya nti oba ku magumba ago nga bwe baagatwala n'obuntu bwe bamukokota eno wansi w'ekibuno byonna baabizizza kubanga mulina okuzzaako buli kimu nga bwe kyali enkubuuza byonna ogamba bagenda bizza tebasobola kuba waliwo era ebyayonoonese ojja kwesanga ng'eggumba ly'omusajja baalikokotoddeko ne balikoona terigenda kuddawo kyekiddako era kye twagala naffe okulaba omanyi buli w'onyigiriza ennyo ennyindo eno etuuka n'ereeta ki omu ku batabani ba Kafeero omu alaga obwannannyini bwa buli kimu ekya Kafeero kikwewuunyisanga ne muddaame si yalimu wakategeera asinga olugezigezi yatuuka n'okusala omuti gw'omusajja lwaki temuwa bafu kitiibwa omusajja yafa bagambye omuti gwange guno temugukolanga ki kaakati gwe ovudde eri ogutemye omuti ogwo guli akyawo omuti guli aki naye gwe swaza ebyo ebintu bye mukola nga muyisaamu abantu amaaso ffe tulaba bannayuganda bakutaddeko amaaso DNA ejja kudda nga toli omu ku baana ba Kafeero oligamba kyensi oliyogera ki olitunyonnyola ki omanyi mmwe bantu abajaajamya ssole kyova ffe tubeera ne tusobya n'abantu baffe ne tubeetondera naye nga balaba tulimba mmwe oligamba kyensi swazi nga toli omu ku baana ba Kafeero gwe omusajja yali anaatera okufa n'ayita omusajja yamuleeta e Kampala omumanyi gwe bayita Kkojja Kagatto n'amuyita n'amugamba nti yakyusa mu ddaame lyange nti ababadde swazi banteerewo omwana wange Simon Kafeero kaakati gwe mu lukujjukujju gwe n'ennyuku ne mubba eddaame naye nga naawe ekituufu okimanyi byonna by'okola obikolera mu nsobi si ye gwe musika w'abanno otunze buli kimu kikwewuunyisa nti wano e Uganda bakulaga ennyumba y'abasudde yali star naye ate Kafeero bagamba is the golden boy of Africa not Uganda, Africa talina na nnyumba gy'ogamba nti star wange asula wano yali ennyumba ye ye kati gwe swazi ebintu by'ozootunda ebyo byonna ebya kitaawo kuba oyambyeko nze nalaba omukazi juzi naye yali mukyala wa Kafeero omukyala ali bubi nnyo atunda n'amanda kati baabo babagobye ku kkubo bagenda kuddawo waliwo n'omwana muganda wa mwoyo omuwala asala kkaati alaga ensi yamukuba abaana bamuyonse yenna kwegamba endabirira mbi
sente bintu by'otunda okola ki? Otunda kutereeza byetaago byo oba bya banno famire baana ba muzeeyiwo. Ate n'ekyokubiri tegeera omanyi mmwe muli Baganda n'ekitundu Swazi temuli Baganda si ki ng'oliwaawo mu nsobi we bakugamba nti osikidde we bakugambanga nti osikidde ekintu ky'omuntu ng'afudde oba totunda olina kulabirira kutambuza bintu bya musajja nga wabadde abitambuza. Ekyokubiri nga we wasikira mwe mwakozesa olukujjukujju ne mukweka ekyapa ne bakusikisa walina otwala obuvunaanyizibwa bwa taata n'oyamba ku banno. Kitammwe yabazaala abaana bangi naye yasingamu bawala naye ate bali bubi nnyo bali bubi nnyo banno babona gw'ogamba taata we ali ku ki kati n'ogenda kukiraba omuzimu gugenda kudda. Njogeredde wano omuzimu gugenda kudda kubanga buli kye baatutte si kye bagenda okuzza. Ne bwe kunaabulako akagumba aka ojja kunnyonnyola ensi gujja kukwata omuntu nga buli omu tamuwaako tamusuubira. Nedda tebalina kuziikula muntu okukakasa DNA. Ekyogamba Kafeero talina baganda be teyalina baganda be. Kafeero yali musajja Muganda nkiddamu Kafeero yali musajja Muganda eyeddira enkima okiwuliriza. Weewaawo yali musajja wa ddiini nnyo Omukatuliki kitegeeza eddiini mweri naye tekijjaawo buwangwa bwe. Waliwo engeri gye baali basobola okukikolamu endala ey'obuwangwa. Bw'obuuza kuba kitaffe abo abakulukulu bakugamba omufu alina kuwummula. Igwe maama wo waba yakulaga taatawo toyina lukusa ggwe lwekyusa kugamba nti ono si ye taata wange. Ate naawe omwana toyina lukusa lugamba mwana munno nti oyo si ye taata wo oba maama wo. Gwani avaayo n'ogamba nti gwe toli mwana wa Kafeero? Gw'omanyi gye yava omanyi wajja oyo omwana yajja atya okuba mu kika ekyo? Gw'omanyi oba gw'omanyi nti oba yava buvi mu bbanga awo? Swazi ogenda swala ensi ekutaddeko amaaso oyogera weegaggasa nze nalina olongoosa ewaka tovaala natema omuti. Gwani omuti ogwo gwali gulyawo ki oba gwali wali tosobola kupima bulungi ky'otunda? Nkulaba olinyirira ku buli omu mbwera bisirikirwa kale taata yali amwagala nnyo naye teyamuzaalamu. Who are you? Gw'omanyi ge yava ne mukazi we gw'omanyi ebyo ebintu bye Kafeero bye yaleka omukazi we talinaako omukono. Omuzungu agamba behind a successful man there is always a strongest what? Woman. Kati gwe tomanyi nti yali bisirikirwa. Bisirikirwa yali mukazi wange ani yamumuwa? Oli yefunira mukazi we toyina lukusi oba yazaala oba teyazaala. Kati oyo omukyala okukulaga nti yali yayagala bbaawe senga ettaka Kafeero lye yaleka ekyapa nalaba oba yakamana kye emyaka 16 ng'ekyapa weekiri yandibadde yabitunda dda n'ebintu bya bbaawe abirabirako awo. Ye ggwe Swazi nkusibira ate era nkubuulira tosobola kuŋŋanya baana ba kitaawo n'obamalayo kubanga taataawo teyali muntu wa bulijjo. He was a star. Kiringa kuŋŋamba mbu Kamiliyoni afudde mbu abaana be baweddeyo. Kisoboka? Tekisoboka. Kati omusajja bakugambye yabeerako e Bungereza abali e Bungereza nibo mmwe abayise.
zaala nze mbakuutira muzaale abaana bammwe kubanga eno ensi ekyuka abaana bo ye famire yo eno ensi etuuka n'ekwefuulira naye ng'abaana bo basobola okuwa kamwenyumwenyu oba ku ssanyu ku mutima wabula mutegekere abaana bammwe mutegekere abaana bammwe nti woba ozadde omwana ng'oyo beerako n'ebintu ebikalu by'otegeka sente teziri kubeera mu ssente nti nzirina naye sente ziri mu bintu bikalu ekyo muweerere kuba ekisumbuwa abo abaana butasoma abaana bakafeero omanyi waliwo omuntu okuba nga tewasoma nga tolina bwongo bwa kiraasi naye ate nga natural you are dense kitegeeza oba ogassa obusiru bwa mirundi ebiri ogassa obusiru obw'obutasoma n'obusiru obwa tebuba buzaaliranwa fact buba buzaaliranwa obuli nakyo bwanga gwe awo totegeera ekijja kyekijja buli kyolaba ekyamaanyi olaba ndaba ku ki kubwe kiba kyamaanyi naye okuzaala si kibi muweerere abaana mubategekerewo ku bintu ebikalu n'ekyokubiri abaana tobaleetera kwenoonya ng'omaze kufa abaana bayite fe bakitaffe bazadde newawo kye bayita okumanyagana buli holide era akugamba n'agamba nti ni gw'otalabyeyo simumanyi kitegedde abaana baleetera okukwatagana nga okyali mulamu ate kuva buto si kati naabo ekibatawaanya beerabye bukulu abamu tebabaddeeko bonna nti bakiralingeko moments nti bali bonna ffenna tuli baana ba Kafeero ne Kafeero nga waali teyakikola buli mwana yabeeranga waabwe ne maama we bwe bazadde omu bwe bazadde ddi naye abaana bayite mukole okumanyagana buli omu ategeere munne omuntu alikola ekyo ojja kwekanga nga bano bakafeero baana ba Kafeero be bali mu kukola okulwanira ebintu ebyo kuliko eyesse oba sse munne oba agendedde munne mu ssabu sinaki azadde mu munne kuba tebeemanyi ekisooka kyokka ate bagenza okwetegeera ng'omukulu Swazi ayagazaako kusika bya bugagga bya kitaawe gwatakakasa nakakasa nti ye taata we saawa yonna yeddye ekomawo naye amaaso Swazi ensi ekulaba Swazi ensi ekulaba n'otuuka n'ottema omuti gw'omusajja olaba ku ttaka ly'ekijja okwo yatundako naye kyesitegeera omwana ono endagaano azijjawa oba baaguza be batategeera nange sitegeera kuba nawulira empapula ebikwatagana ku by'obugagga bya Kafeero muganda we yabirina kati kyoyagala okugamba nti Swazi yeekobaana ne taata w'omuto Swazi wabanga abba bintu bya kitaawe ali ne taata w'omuto ali ne taata we era abagamba era Swazi atunze togamba atunze gamba Swazi ne taata batunze ebintu kubanga Swazi taso atunda wali n'atunda ne wali nga gwe muganda w'omugenzi yennyini tomanyi kankubuuzi baani abalonda Swazi ku busika omugenzi yagenda okufa yali ayagala Swazi abeere omusika we era nga ne mu kiwandiiko mwali ng'ani atera okufa ku kitanda n'atumya kojja omutegedde kojja Kagato wayita kojja Kagato n'amugamba ntukyuse mu ddaame lino omusika wange ye Simon Kafeero omusajja amala okutuuka bw'ati eddaame lyabula gwe njagala gyeyo eddaame nga ligamba nti Swazi ye musika wange wabula balonda mulonde baani abalonda omusika si saidi ya taata kati bataata be balonda Kafeero be balonda oyo Swazi okuba omusika wa Kafeero
neke nyini mu lukujjukujju olwo ye ne nnyina eddambe baali balikwesa paka nakati teriddangamu kulabika katusubiwalirako oyo akole guluneedi kola va mu ntalo z'abaana tobangako mwana wa kaffe gwe guluneedi ate guluneedi nkumanyi nnyo nno guluneedi nkumanyi gwe ekikusumbuwa kugaana kusoma wagaana kusoma okimanyi bulungi ate taatawo omuto yali mukwano gwange nnyo abeera Nansana okimanyi tetujja gwe kwogerako toliiko va ku bintu byaba oba onoonya kuta luyimba atirisita obutambi nga bashani lips kye baakoze naye bino ebyakafeero byo bireke kafeero alina abaana be kafeero alina abaana be bwe yazaala nga tannaba kutuuka awo omwenge tegunnamutuusaawo okategedde wabula kye baakoze kiri 50-50 nti kiyamba wabula tekigenda leetawo enjawukana gw'ogenda kuŋŋamba otya omwana atuuse awezezza emyaka 3 omugambe nti oyo si ye taatawo si yali taatawo kati atandikirewo nnoonya ekika kye nga ne maama we yafadde okitegeera oba okitegeera kyengezaako okulaga nti kati mpezezza emyaka 3 bagambe nti oyo si ye taatawo n'otandikirawo nga ne maama we yafadda gwe wandibadde onyiga akubuulire Buganda ate butyoboddwa era bannaye obuwangwa mubussizza nnyo nnyo ebyo tebyaliwo omusajja waba yaleka abaana be gwe tolina lukusa luva eri kubasonga mugamba nti oyo si mwana wa gungu tebali mu kulabirirwa abasajja bakulu bonna kube baalese kuliko emyaka 10 beeramu kati ekifaananyi weteeke mu bigere ebyo bakugambe essaawa zino gw'oyita taatawo si ye taatawo nga yafadda tolinawo ogenda kumujja oyogere naye tolinawo ogenda kujja maama we naye yafa kwegamba ogenda kusigala awo tolina yadde akataka abaana babaleke tebalina kye balya babaleke tebalina kye balya swazi naye swazi olaba nti tuseka swazi ensi ekulinze swazi ogenda tuddawo swazi ye talekebwa asooka azze bye yatunda swazi yalyoka azze bye yatunda kubanga yatunda bitali bya kikaaki wazi ebintu bye yatunda nga naye bamugamba oyisaawo ate ye aba mubi nnyo kwayisizza banne bubi ye aba alina kuyita awo era mulabe tulabyeko nnyo taata batulabire okategedde ye swazi alina kuyita awo kuba ebintu atunze bingi nnyo abonyaabonyezza banne talinaako muntu gw'ayambye swazi kyalinga kyakola ate ayinza n'obba yakikola lwakubanga yamala laba nga amawulire gatabuse kusiimuula ntaana ya musajja omusajja yaleka kalina senga ogirabako kalina eyasita gy'alina okuba nayo naye yali agitandise yagizimba fulo 2-3 awo tebaagikuba pulasita bulooka nkalu nga we yagireka nakati bweri sita abaleke njagala omuzimu gubakube buli eyakiteekamu amaanyi buli eyakola ekintu abo bamama babwe be baaleeta eddagala lye baateeka kafeero okategedde baali bamuteekako eddagala kusirisa muzimu kulemwa kudda kati ekyobusibe ate ne balereŋŋana olw'engabana kati omusajja wuuyo tebasobola muzzaayo nkusibirira nga bwe yali abo njagala omuzimu gudde gubankubire naye nno kafeero yali yabibagamba dde yabagamba owulyako ennyimba ze wawulyako oluyimba lwa kafeero ssubi limpedde ebyo naye yali abimanyi yabagamba bino tekuli byammwe
kuba nange sibaddewo ku byani bya kitange kati ate Swazi nezimuleeta alaze obwannannyini yenna atambula bamugamba Swazi lwaki watema omuti gw'omusajja kyogana alina kumala kusaba lukusa ng'osse waka omuzimu guleke gugenda bakuba ensonga yabadde kisi kuba kujjako gundi kufuna butonde kati balinde magezi gange era n'abalabye nga bayayanaawo bayanguye tebagitereezeza batereezezza bazzeemu basere ani g'omanyiira omusajja gwe muliko yali musajja muganda te yali musajja mukkiriza yali musajja wa viivi naye Katonda ono gwe tusinza alaba ate asasula ati mwavaamu eziikuulidde naye nga lijjuka temulina ngeri gye mukwekamu ddagala oluusi ne bannyammwe abaalikola baafa gwatolose obwaka obusooka bugenda eri Swazi omusika bwakafeero eyeewa obusika bwakafeero Swazi kuno ku nsi toyisangamu muntu maaso kitaawo yali sita yalinnya ennyonyi yagendawa yakola ki buli kyabwa sita yakikola saawa zino eno mwakebedde magumba si nnyamaye Swazi kola ate wandi batotandika na kukola kati nga bino ebya DNA tebinnaba kudda n'opulaninga mbeera gwe mpitamu n'engenda ebweru n'engenda eyo mbakadaama n'enkola nesiriraayingira ku bitali byange musajja mu luyimba lwe olwali ssuubi limpedde yagamba nze bino byenkoze byange nange sibaddeewo ku bya kitange ekyokubiri baganda ba Kafeero bonna mukole omusajja omuganda kyalina okukola nze mbeera mmwe abaana abo bandibadde bategedde kale muyinza obutabawa ku mugabo gwammwe ne mutabawa ku mugabo ne mubaleka mu kika kubanga kati bantu bakulu bakuze tebalina bwe bagenda tutandikira kunoonya bataata baabwe bajje babanoonye nga nabo baafa dda oba shege tolina ngeri gy'ogamba muntu alina myaka 3 abasajja onoonya muntu wo onoonya mwana wo n'otuuka kufa nga tomulabye kakati gwe oli akugamba okunoonya taatawo nga yakaddiwa dda tosaana gamba nti oba afaananamu gundi ng'owakaddiwa ddadda wakyuka dda wenna kati otandikira nze mbeera nno mmwe disiki eyo bwedda mpita kika nga temuli ba mawulire abaana abatali ba Kafeero ne mubaleka awo bambi tebalina wakudda mwe ne mugabana bintu byammwe